Haleluya, Mukama waffe yebaziibwe nnyo Aboluganda. Amannya n'eddoboozi yenze Pastor Martin Timothy Lubega, Waffe DIVINUS ALTAR CHURch mu KIVU, Kampala, Uganda. Nebaza Mukama olwa machago olwaleero. Olwaleero lunaku lwa Sunday. Twebaza Mukama olw'olunaku luno olw'olwaleero n'olwa service yaffe eno ey'olwaleero. Ekitiibwa kya Mukama olw'ekisa kya Katonda ku lunaku nga luno olw'olwaleero. Olwaleero nzize okubeera nga gabanako wamu naawe obubaka obuweereddwa omutwe nti enjiri ge maanyi ga Katonda agaleeta obulokozi. Enjiri ge maanyi ga Katonda agaleeta obulokozi. Mukama waffe yebaziibwe nnyo Aboluganda. Kikulu nnyo ekyo omuntu yenna okukitegeera, omukkiriza yenna okukitegeera. Obulokozi abantu abasinga balowooza twakoma kubufuna lwe twayatula, in fact bwe twabufuna we twayatula nti kyamala twafuna obulokozi bwa kugenda mu ggulu kyokka. Abantu abasinga ekintu kye basinga okutya kwe kugenda mu geyeena, kwe kugenda mu muliro ogutazikira, era basinga obungi balokoka bamanyi tulokose kuwona muliro kyokka. Naye amazima agaliwo gali nti okulokoka kisukkako ne kukuwona obuwonyi omuliro ogw'okusuulibwa mu geyeena oba ogw'okusuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Kisukka ku mbeera ey'okusuulibwa mu nnyanja ey'omuliro oba eky'okusuulibwa mu geyeena. So n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo omuntu yenna okukitegeera, omukkiriza yenna okukitegeera nti buli mbeera yonna, buli kintu kyonna kye tusisinkana mu nsi, obulokozi okuva ku lunaku lw'obufuna, muganda wange ampuliriza, bubeera active mu bulamu bwo, era bulina kubeera active, bulina kubeera nga bukola mu bulamu bwo obutazikira. So n'olw'ensonga eno kyentegeeza mu kino kyekiriwa nti obulokozi buteekeddwa okubeera nga butambula mu bulamu bw'omuntu yenna, mu bulamu bw'omukkiriza yenna. Obulokozi buteekeddwa okubeera nga bulabisibwa nga bugenda mu maaso olw'ekisa kya Katonda mu bulamu obwa bulijjo. Newankubadde obulokozi bwa mwoyo tusooka kubufuna mu nsi ya mwoyo, amaanyi gaabwo gasooka tutuula munda mu myoyo gyaffe, olwo nno oluvannyuma bweyongera okulabisibwa mu bulamu bw'oyo akkiriza. Obulokozi tubufuna tutya? Mukama waffe yebaziibwe nnyo Aboluganda. Obulokozi tubufuna tutya? Obulokozi tubufunira mu njiri. Mukama waffe yebaziibwe nnyo. Obulokozi tubufunira mu njiri. Nga bwe mbagambye nti enjiri ge maanyi ga Katonda agaleeta obulokozi. N'olw'ensonga eyo olwaleero njagala okutegeeza ti buli kintu ky'obeera weetaagamu okulabiramu obulokozi bwa Katonda kiva mu njiri. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Ekigambo njiri oba eky'oluzungu gospel kitegeeza amawulire amalungi. Mu kigambo kiri kyennyini mwe kisibuka ekigambo gospel oba njiri, ekigambo ekyo kifubutuka mu kigambo ekya Oluhibru kye ngenda okuba nga nkutegeeza. Naye ng'ekigambo ekyo eky'Oluhibru oba eky'olulimi Olwebulaniya kitegeeza eky'olulimi Olugreek kyetuyita Oluyonani. Ekigambo ekyo kitegeeza good news oba amawulire amalungi. Tolina ngeri gy'osobola kulabamu maanyi ga bulokozi nga tosoose kutegeera maanyi ga njiri, kubanga enjiri ge maanyi ago agazaala obulokozi. Enjiri ge maanyi agazaala obulokozi, ge maanyi agaleeta obulokozi. Mukama waffe yebaziibwe nnyo Aboluganda. N'olw'ensonga eyo ekigambo enjiri oba gospel oba amawulire amalungi ge gazaala ekyo kye tuyita obulokozi.
ekigambo enjiri oba amawulire amalungi mu Bayibuli kirabikiramu emirundi 93 naddala mu ndagaano empya. Ekigambo enjiri oba gospel kirabika emirundi 93 naddala mu ndagaano empya. Ekigambo ekyo enjiri kiva mu kigambo ekya Greek oba eky'Oluyunani Evangelion kibeera ne spelling ebeera EVAGELION Evangelion. So n'olw'ensonga eyo ekigambo ekyo Evangelion nakyo mwe tujja ekigambo eky'Oluzungu evangelism oba ekigambo eky'Oluzungu evangelist oba ekigambo eky'Oluzungu evangelical. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Oba evango. So n'olw'ensonga eyo ekigambo evango oba evangelical oba evangelist evangelist ekitegeeza nti omubuulizi w'enjiri kye kigambo evangelist. Era evangelical nakyo kigambo kye kimu kifubutuka mu kigambo ekyo ekiyitibwa evangelion. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Naye ng'ekigambo ekyo nga bwe nkutegeezezza kye kigambo ekyo kye tuyita enjiri. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Era kye kigambo kye kimu eky'Oluwarabu, ekigambo eky'Oluwarabu ekiyitibwa njiri. Wano mu Luganda kye muyita enjiri, era ekigambo kye kimu mu Lugreek kye tuyise evangelion. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So the gospel oba enjiri eri broadly speaking the whole of the scripture. Kitegeeza amawulire amalungi oba ebigambo ebirungi ebyo ebyogerebwa oba ebyogerebwa ddala mu bulambalamba mu byawandiikibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So mu ngeri emu oba endala gospel mawulire malungi oba enjiri mawulire malungi agakwata ku Kristo Yesu n'ekkubo ery'obulokozi. Bwe tujja mu kkanisa bwe twogera ku kigambo evangelion oba enjiri twogera ku mawulire amalungi ago agakwata ku Kristo Yesu n'ekkubo ery'obulokozi. Yesu Kristo wajjira ku nsi yasanga abantu nga bali bubi nnyo mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri, nga beetaaga maanyi ga bulokozi, nga beetaaga kutaasibwa, beetaaga kuwonyezebwa, beetaaga kununulibwa, beetaaga ekigambo bulokozi nga bwe nabagamba kye kigambo ekya Greek soterion ekitegeeza okutaasibwa, okusumululwa, okuteebwa, okuweebwa eddembe, okununulibwa, okuterekebwa ku lw'obulungi, okuteekebwa ebbali ku lw'obulungi ne general well-being ey'obulamu bw'omuntu. So n'olw'ensonga eyo ekigambo salvation byebyo byekitegeeza. Abantu bali beetaaga ebintu ebyo, bali beetaaga ekigambo ekyo ekiyitibwa kutaasibwa, ekiyitibwa kununulibwa, ekiyitibwa kulokolebwa, ekiyitibwa kuwonyezebwa, ekiyitibwa kuweebwa ddembe, kusumululwa. So the gospel is the good news. Ge mawulire amalungi okusinziira mu Bayibuli. Amawulire amalungi lwaki gabeera mawulire malungi? Ge mawulire amalungi ti ensi kye yali yeetaaga, ekyo kye yeetaaga n'olwaleero, kye yali yeetaaga nga n'olwaleero ensi ekyakyetaaga olw'ensonga tekimanyi nti kyagiweebwa dda. Wawona abakkiriza be tulina mu kkanisa olwaleero naye nga nabo bakyanoonya deliverance, naye nga nabo bakyanoonya kuteebwa, naye nga nabo bakyanoonya kusumululwa, naye nga nabo bakyanoonya kuweebwa ddembe. Lwaki? Ekigambo gospel, njiri, mawulire malungi tebakitegeera. Kibi nnyo okubeera mu kkanisa ng'oli mulokole ogamba wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo naye ng'okyanoonya deliverance, okyanoonya okusumululwa, okuteebwa, okuweebwa eddembe, okutaasibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda.
point eri very clear according to the scriptures nti enjiri ge maanyi ga Katonda agaleeta obulokozi. Obulokozi muki? Mwebyo byonna gwe byonoonyamu okutaasibwa, mwebyo byonna gwe byonoonyamu okusumululwa, mwebyo byonna gwe byonoonyamu okuwonyezebwa. Bayibuli eri very clear tulaga ti enjiri ge maanyi agaleeta obulokozi. So key understanding eya gospel is to know why it is good news. Kwe kusooka okumanya lwaki enjiri eno mawulire malungi. Okutegeera lwaki enjiri mawulire malungi tulina kusooka kutandika na mawulire mabi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Tolina ngeri gy'ogenda kutegeeramu enjiri ti mawulire malungi nga tosoose kutegeera mawulire mabi. Amawulire amabi tugenda kusooka tugeetegereze. Bwe twetegereze nnyo mu Old Testament, mu ndagaano enkadde, mu Old Law gye tuyita Mosaic Law, etteeka lya Musa, amateeka ga Musa n'amateeka ag'endagaano enkadde agaweebwa Isirayiri oba agaweebwa Isirayiri mu ndagaano enkadde, ng'ogenze n'osoma mu Deuteronomy chapter 5 verse 1 ekyamateeka essula ey'okutaano olunya olusooka, Bayibuli egamba, and Moses summoned all Israel and said to them, hear, O Israel, the statutes and the rules that I speak in your hearing today, and you shall learn them and be careful to do them. Amawulire amabi gentandise nago nga tonnaba kutegeera amawulire malungi. Enjiri nti ge mawulire amalungi, olina kusooka kutegeera amawulire amabi. In the Old Testament, mu ndagaano enkadde, mu biseera ebya nnabbi Musa ne Isirayiri, Katonda awa Musa by'alina okugamba Abayisirayiri. Musa Bible tulaze nti mu kyamateeka ennyiriri ezimu sigenda zibikkula wano because of time. Sigenda zibikkula zisoma mu Bayibuli ya Luganda. Because of time zesomere mu Bayibuli y'Oluganda. Ekyamateeka olwokubiri essula ya 5 y'olusooka. Bayibuli egamba nti Moses summoned, nti awo Musa n'ayita Abayisirayiri ng'abagamba, Musa n'ayita Abayisirayiri n'abagamba nti muwulire, wulira ggwe Isirayiri ebiragiro n'amateeka ago genjogera, njagala mugawulire olwaleero era mugayige era mubeere beegendereza nnyo mu go. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So mu ngeri mu endala, the law can be thought of as a measuring stick, a sin, a measuring stick, and sin is anything that falls short of perfect according to that standard. Okusinziira ku tteeka eryo eryaweebwa Abayisirayiri, mu biseera bya Musa, etteeka eryo lyabafuukiranga omuggo ogupima. Ebiseera ebyo tebalina measuring tape, wabula balina measuring stick. Mumanyi bulungi ne wano mu Buganda edda bajjajjaffe bwe babeeranga batunda ebibanja babipimanga n'omuti. So therefore, n'olw'ensonga eyo etteeka lyatwalibwanga okubeeranga measuring stick. So n'olw'ensonga eyo, sin is anything that falls short of perfect. Sin, nga bwe tugiraba okusinziira mu scriptures, is anything that falls short of perfect according to the standard. Okusinziira ku standard Katonda gye yali ataddewo, nga ekibi kwe kuva ku standard eyo ey'obutuukirivu Katonda gye yali awadde Isirayiri okugoberera. So the righteous requirement of the law is to strengthen, is so strong that no human being could possibly follow it perfectly. Etteeka engeri gye lyali lyeyizingiddwamu, engeri gye lyali liteekeddwawo, lyali ddene nnyo, lyali liwanvu nnyo, lyali ligulumivu nnyo, nti nga teri muntu ayinza kulituukiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So n'olw'ensonga eyo, mu ngeri emu oba endala, teri muntu yali ayinza kutuukiriza teeka na biragiro Katonda lye yali ataddewo ng'aliwadde Abayisirayiri okusobola okulituukiriza.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo bwe tweyongera okwetegereza mu byawandiikibwa, we see very clearly that it wasn't easy for them to perfectly fulfill the law. So in letter or in spirit, despite our goodness or badness relative to each other, we are all in the same spiritual boat. We have sinned, and punishment of sin is death. This death is separation from God, the source of life. We know very well that God is the source of life. So n'olw'ensonga eyo empeera y'ekibi nga kufa. Anyone atasobola kutuukiriza biragiro ebyo n'amateeka ago ng'alina okuttibwa. Why? You had to die. You had to die because sin oba sin ekibi omuntu bwe yakikolanga kyamuleeteranga okubeera nti afudde mu maaso ga Katonda. You die before God. You are counted to be dead. Obalibwa kubeera mufu. Ago ge mawulire amabi. Amawulire amabi, sin erabika oba ekibi akyeyongera okubeera nga kirabika omuntu okweyongera ekyesasulira oluvannyuma lw'okumenya standard ey'obutuukirivu Katonda gye yali amuwadde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So buli muntu bwe yakolanga ekibi, buli muntu yabalibwanga okubanga akoze ekibi, yabalibwanga okubeera nga amenya etteeka lya Katonda oba ebiragiro bya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So nga kimuleetera separation from God, okwawulibwa Katonda. Abaluumi 3:23 egamba, for all have sinned and fall short of the glory of God. Olw'okubanga standard eri Mukama waffe yeebazibwe nnyo ey'obutuukirivu Katonda gye yaraisinga nga teri muntu asobola kugituukiriza. Bayibuli kyevega nti bonna baayonoona, Katonda yatubalirawo omulundi gumu nti ffenna twayonoona mu Romans chapter 3:23. Ffenna twayonoona, kubanga ffenna twayonoona kubanga bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda. So in order for us to go to heaven, God's dwelling place and the realm of life and light, sin must be somehow removed or paid for. The law established the fact that cleansing from sin can only happen through the bloody sacrifice of an innocent life. Mu ngeri endala okulabika nti abantu tutukuzibwa okusobola okuyingira mu ggulu. Eggulu kye kifo kya Katonda kyatuulamu nga bwe mumanyi. Katonda atuula munda mu ffe, but Bible etulaga nti primarily there is a dwelling place for God in the supernatural realm, the place called the Holy of Holies, the place called the heavens. Praise the Lord. So okusinziira mu kyawandiikibwa tulagibwa bulungi nnyo nti omuntu okusobola okuyingira mu ggulu, omuntu okusobola okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu, ekyo nnyo kiteekako nti obw'omu ggulu, olw'ensonga right now wano ku nsi abantu bangi bali mu bwakabaka bwa Katonda. Lwaki? Kubanga obwakabaka bwa Katonda tobuyingiramu ng'omaze kufa. Obwakabaka bwa Katonda obuyingiramu okyali ku nsi. So there is the kingdom of God, kingdom of God on earth and kingdom of God in heaven. So you enter heaven while still on earth. How? By entering into the kingdom of God when you're still alive. Tebakulima nga ndi waliwo essaawa gye bagenda okusabira oyingire mu bwakabaka obw'omu ggulu, obwakatonda obw'omu ggulu ng'ate ku nsi wavaako tobuyingidde. Oyingira obwakabaka obwa Katonda wano ng'okyali ku nsi, oluvannyuma n'olyoka oyingira obwakabaka bwa Katonda mu ggulu ng'omaze okufa, naye nga tonnaba kufa osooka kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda wano ku nsi. So chovolaba nti nkwawulira the kingdom of God on earth and the kingdom of God in heaven. No wonder Yesu ayigiriza abayigiriza okusaba n'abagamba nti musabe bwe muti nti obwakabaka bwo bujje. Bwajja dda. This prayer yamala neetuukirizibwa on the day of Pentecost when the apostles were in the upper room. Nga bali mu kusaba, the Holy Spirit descended, omwoyo mutukuvu nakka, obwakabaka bwa Katonda ne bujja mu mitima gy'abantu. Kyova ntera okugamba abantu nti allow Jesus to be the king, the Lord of your spirit, of your life, of your entire life.
yeka Yesu abeere mukama w'obulamu bwo, abeere nga ye kabona w'obulamu bwo, ng'ayaafuga obulamu bwo. So n'olw'ensonga eyo, in order for us to go in heaven, omuntu yali yeetaaga okubeera nga kwegamba okusindira Bayibuli wetulaga, omuntu yali yeetaaga okubeera nga afuna ekigenda okumutaasa. Ekitaasa omuntu oba ekyali kigenda okutaasa omuntu yali yeetaagayo ekigenda okufa mu kifo kye. Katonda yali atulaze ng'amaze okutulukira embeera ey'okutaasibwa. Bayibuli etulaga nti mu Bebulaniya 9:22 ti indeed under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. Abebulaniya 9:22 nti kyenkana buli kintu kyonna mu mateeka lwaki bagamba mu mateeka agenda gana enkadde, mu mateeka ga Musa Katonda ge yamuwa okuwa Abayisirayiri. Ate kino ino kinootinga, these were the laws to the Jews, to the national Israel, not to the whole world. Gali mateeka eri national Israel, not the whole world, since yonna. It was laws particularly for national Israel. This covenant was between God and Israel. God and Moses on behalf of the Israelites. Praise the Lord. Katonda ne Musa, nga Musa ayimiririddewo Abayisirayiri. Endagaano Katonda agikola ne Isirayiri nga Musa yagikiikiridde. Era Musa ajja n'aleeta endagaano ya Katonda gye bali. Praise the Lord. So njagala onotinga bulungi nnyo, Katonda si musiru. This covenant was between Israel and was between national Israel. Yali wakati wa Isirayiri oba abaana ba Yakobo. Yali wakati w'abaana ba Yakobo ne Katonda. Yakobo jjukira ye Israel, yavaamu eggwanga lya Israel. Now the covenant was between God and Jacob, God and Israel. Wali endagaano wakati wa Katonda ne Yakobo oba wakati wa Katonda ne Isirayiri. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So n'olw'ensonga eyo, this was not a covenant for the whole world. Read the scriptures very well. Ebyawandiikibwa mubisome n'obwegendereza. So indeed under the law, mu mateeka Bayibuli etulaga nti buli kintu kyonna kyatukuzibwanga na musaayi. Why? Because the life of the flesh is in its blood. Bayibuli bweraga ti obulamu bw'ekisolo oba obulamu bw'omubiri gwonna buli mu musaayi gwawo. Kyava bagaana okulya omusaayi under the old covenant. Kubanga obulamu bw'ebisolo bwabeeranga mu musaayi gwabyo nga n'obulamu bw'omuntu bwe buli mu musaayi gwabwo. So n'olw'ensonga eyo, omuntu yenna okubeera nga alemererwa okutuukiriza standard ya Katonda, kyova olaba waabangawo ekisolo ekimufiiririra. Praise the Lord. Bible kyevidde egamba mu Bebulaniya 9:22 indeed under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. Eno principle Katonda gyatuwa ti awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyiyibwa kwa bibi. Awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyiyibwa kwa bibi. So the gospel involves Jesus' death on the cross. Bwe tukomawo mu kigambo njiri, njiri kyenyigiramu okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba. Yesu Kristo ng'afa ku musaalaba nga saddaaka ey'ekiweebwayo ku lw'okutuukiriza ebyetaagisa by'amateeka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. The gospel involves Jesus' death on the cross as the sin offering to fulfill the law's righteous requirement. Obutuukirivu mu mateeka bwali bwetaaga death eya something to die in your place. Obutuukirivu mu mateeka omuntu okubufuna waabangawo ekyalina okumufiiririra. Because obutuukirivu butegeeza ki? Being 100% righteous before God. Okubeera nga otuukiridde mu maaso ga Katonda nga toliiko nsobi.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Kitegeeza ki nti under the law omuntu okubeera omutuukirivu kye kino. Bayibuli eraga nti mu mateeka omuntu bwe yaweebuukangamu mu tteeka limu n'atalituukiriza. Nti katugeze nti ku 10 bwe wabeera nga wakola obutuukirivu 99 ku 10 naye 10% nekulema, kiba kitegeeza ki? That 10% n'oweebuukako mu kintu kimu kitegeeza nti wabeeranga obalibwa okubeera nga amateeka gonna ogamenye. Okukola amateeka 99 eri 10 ne likulema kitegeeza wabalibwanga nti gonna 99 nga n'eri 10 kw'olitadde gonna ogamenye. So it wasn't easy for man, tekyali kyangu eri omuntu okubeera nti akola obutuukirivu ku lulwe. Bw'ogenda mu Hebrews chapter 9 verse 22, Abebbulaniya essula ya 9 olunyiriri lwa 22, Bayibuli eri very clear egamba nti era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, era wataba kuyuwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Era wataba kuyuwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Awataba kuyuwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So enjiri kyeva etulaga nti nno obutuukirivu bwonna bwali bwetaagisibwa okuyita mu Kristo Yesu. Obutuukirivu obwo buleetebwa, bugabibwa, butuweebwa eri abo abakkiriza. Bw'oba osomye Abaluumi essula ey'omunaana olunyiriri olwokusatu paka ku lwokuna olwokusatu lugamba kubanga amateeka kye gatayinza kubanga manafu olw'omubiri, Katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri. N'asalira omusango ekibi mu mubiri. Olunyiriri olwokuna obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe butya? Nga Kristo amaze okujja mu mubiri gw'abantu. Bayibuli kubanga amateeka kye gatayinza kubanga manafu olw'omubiri, Katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi. Ulira, mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi ogugwo n'ogwange, era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri. Ekibi kino ne kisalibwa omusango mu mubiri. Olunyiriri olwokuna obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abalina omubiri kubanga twafunayo ow'omubiri munnaffe. Kristo Yesu tolina kwerabira. Bayibuli eraga ti bwe yava mu ggulu n'ajja ku nsi yajja yalekayo ebitiibwa bye mu ggulu n'afuuka ng'omu ku ffe n'abeera n'omubiri nga ffe n'aba muntu munnaffe. Byonna yabiri. He was God, the Word of God, the Son of God, and a human. Praise the Lord. So therefore, he became a human being at this stake. N'afuuka omuntu ku lulwo ne ku lwange. Nti Katonda alabeyo mu bantu nga waliyo omuntu asobola osasulira ebibi bya banne once and for all. N'olwokuba Katonda si musaddaasi w'abantu, kyeyava asalawo ye yennyini yeesaddaake afuuke omuntu. So this was Jesus. He came and became man. In other words, this was God. He came in the flesh and became man. This was God incarnate. God is word incarnate. Kigambo kya Katonda nga kyambadde omubiri. Katonda yennyini nga ayambadde omubiri. He became a human being. He became man in order to die for all men. Kandi obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe at his death, nailing the sin on the cross. Ekibi nga akikomerera ku musalaba. Bwe baali bakomerera Kristo ku musalaba, ekibi kyalimu munda mu Kristo nti atya yakyetikka mu mubiri gwe. Even though he was not a sinner, he carried the sinful nature in this flesh.
nailing it on that cross, ng'akkiriza kikomererwe ku musaalaba, and therefore obutuukirivu ne bujja, oba righteousness nejja, righteousness ey'amateeka n'eryoka etuukirizibwa mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bw'oba oyongedde n'osoma Hebrews chapter 10, Abeebbulaniya essula ey'okumi eyongera n'ekulaga bulungi nnyo ensonga zino. Abeebbulaniya essula ey'okumi olunywa olwokutaano paka ku lw'ekkumi. Olwokutaano olugamba nti ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Babega nti ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ekibi. Olunywa olw'omusanvu. Ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako okukola by'oyagala, ayi Katonda. Olunywa olw'omunaana. Bw'ayogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ekibi tewabyagala, so tewabisiima, ebyo bye biweebwayo ng'amateeka bwe gali. Olunywa olw'omwenda. N'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala, ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Olunywa olw'ekkumi. Mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Wulirayo, mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa, so si tugenda kutukuzibwa. Kano nkaweerezaako abalokole abasaba omusaayi gwa Yesu gubatukuze buli lunaku. I don't know wano tusoma Bible oba egamba nti you are going to be purified, oba egamba you were purified. Twatukuzibwa. Era teriyo muyigirizo wa Yesu n'omu yayita musaayi gwa Yesu Kristo gujje gumutukuze n'agukowoola nga yamugukowoola olwaleero. Kitegeeza obeera tonnategeera makulu ga kigambo obulokozi, because tosobola kubeera mulokole nga tewatukula. Just ebiseera ebisinga abantu abamu mutaputa bubi ekigambo kya Katonda ne mutamwatamwa. Bible eri very clear egamba nti twatukuzibwa. We were cleansed. Omuntu omwe ayinza okuga nti musumba twatukuzibwa ng'ate mu mubiri nina brother gwe mmanyi akyavuma akyayenda, nina sister gwe mmanyi akyayenda mu mubiri, naye yatukuzibwa olw'ensonga takikola na kwagala. Asobola okuba akikola mu mubiri gwe naye takikola na kwagala olw'ensonga oli ow'omunda yatukuzibwa, so ow'omubiri. Ow'omunda yatukuzibwa n'omusaayi gwa Kristo Yesu. Ow'omubiri, ow'okungulu alokolebwa on the daily basis. So obulokozi obwannamaddala butandikira mu mwoyo. Omwoyo gwe gunaazibwa ne gutukula omulundi gumu. Kyova omuntu bw'oba ogenda kubba oba kukola ekibi kyonna ow'omunda akaayana, eyatukuzibwa. A true believer tasobola kukola kibi kyonna nga ali very happy. Even though kungulu asobola okulaga nti ali happy, but bw'abeera nga yazaalibwa omulundi ogwokubiri mu Kristo Yesu abeera munakuwavu mu mmeemeeyi. Why? The spirit was rejuvenated. It was born again. It was cleansed by the blood of Jesus Christ of Nazareth. At the moment of salvation, your cleansing is made sure. Okutukulako kubeera nga kukakasiddwa bw'okkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo. Omusaayi gwayika omulundi gumu, gwatunaaza omulundi gumu eri buli atuuka ku musaalaba mu budde obw'okwatula obulokozi. Mu budde obwakwatula obulokozi, muganda wange, awo bwe budde wootuukira ku musaalaba. You die together with Christ, and therefore you are washed and cleansed by the blood at the moment of salvation. Praise the Lord. So n'olw'ensonga eyo mu budde obwo obeera obalibwa okubeera omutuukirivu in the spirit.
Even though in the flesh, no human being was perfect except Jesus. Teri muntu yenna kabeera jjajjaffe Adamu kababeere ba Abraham n'abalala yali mutuukirivu lwa bikolwa bye, wabula bonna baatuukirira lwa faith, lwa kukkiriza. So righteousness, true righteousness is found in Christ Jesus through faith. So under the law, animal sacrifices were offered year after year as a reminder of sin and a symbol of the coming of Christ. Nti mundagana enkadde ebiweebwayo bino mundagana enkadde ebiweebwayo bino eno eby'ebisolo saddaaka zaweebwangayo mwaka ku mwaka ng'ekijjukizo ekijjukiza abantu ebibi byabwe, nti buli mwaka we guwera Katonda addamu n'ajjukira ebibi byabwe, buli mwaka we guwera Katonda addamu n'ajjukira ebibi byabwe. So they had to sacrifice. Baali balina okubeera nga bawa saddaaka buli budde omwaka we guggwako, buli mudde omwaka we guggwako nga bagenda okuwaayo ekiweebwayo ekya saddaaka ey'ekisolo ku lw'ebibi byabwe. Naye ng'ate ekyo ekisolo kye baawangayo kyabanga simbo, kaalinga kabonero. Most of the times evangamba abantu abamu bwe tuba tusoma Bayibuli eno abamu tetwagala kugyetegereza, abamu tulina bye tusoma nga byaliwo mu budde bwabyo, Mukama n'atuukiriza obunnabbi bwabyo, naye ne tulemera mu bunnabbi ne twerabira nti kati tuli mu lya'Ayite y'obunnabbi. Ebisolo biri byali prophecy, byali kabonero ak'obunnabbi obulanga Kristo Yesu nga saddaaka ennamu. So saddaaka ze baawangayo zaali prophetically, zaali allegory. Mwena abamanyi allegory, abamanyi prophecies, abamanyi obunnabbi bungi mu bumanyi bulungi nnyo, mwabafuna kwolesebwa oba abafuna ku birooto bye muloota. Ebirooto bijjira mu ngero ebiseera ebisinga dreams come in allegories, bijjira mu ngero. So you need the Holy Spirit, obeera weetaaga Mwoyo Mutukuvu okulaga nti wali walabye enkima. What could this mean in the spirit? Eyinza kutegeeza ki mu mwoyo? Ate soogera ku bino ebikwate nti bw'olaba embwa ogwo muzimu gwa bwenzi, kubanga bwe baakikusomesa, bwe wakikwata, bw'okimanyi mu sayansi wo ow'omutwe, bw'okimanyi bwe wakikwata bw'otyo. Naye jikiriza Omwoyo Mutukuvu abeere nga yakuliidinga, ojja kulaba embwa nga tetegeeza bwenzi, ku mulundi guno ng'etegeeza something else. Naye nga weetaaga the leading of the Holy Spirit okutegeera lwaki akuleetedde embwa, lwaki akuleetedde kibbo, lwaki akuleetedde kisero, lwaki akuleetedde kwegamba. You are going to be led by the Holy Spirit ate nga wakutwala ne mu byawandiikibwa. Study the word of God, ovunule ebirooto okusinziira mu byawandiikibwa nga byogera, n'okusinziira omwoyo nga bwakuluŋŋamya, kubanga omwoyo waba akuluŋŋamya agenda kubeerako scriptures zakurifaaringa tu. So n'olw'ensonga eyo, you need to understand the word of God, you need to read the word of God, but the Spirit of God yabeera agenda okuyambako okumanya the meaning, the hidden meanings in the features you have seen in your dream. Ate era yajja okuyambako okumanya ng'omaze ofuna full interpretation of the dream, otegere whether the dream came from God or from Satan or from your flesh. So n'olw'ensonga ebyo byonna bikulu. Naye the Old Testament, most of the things ebyawandiikibwa mu Old Testament, they were prophetic and allegorical. Byali bya bunnabbi era nga bikusike, nga bikwekeddwa, nga birina ekyama kye bikwese. Kubanga Bayibuli egamba Kristo Yesu kyama ekyalagibwa. Jesus is a mystery. The mystery of the good news, kyekyama ekirimu amawulire amalungi ensigo eyali erindiridde n'olwaleero abantu abamu ge batannaba kumanya. So n'olw'ensonga eyo tweyongera ne tulaba waneeno nti under the law ebisolo bino byali bikiikirira Kristo Yesu, the coming sacrifice, saddaaka eyali ejja. Bw'ogenda n'osoma Abaebbulaniya essuula ey'ekkumi olunya olwokusatu paka ku lwokuna lugamba nti nno naye mwezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka.
olunya olwokuna kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Buli mwaka balinga balina okuleeta ebisolo omusaayi gw'ente n'omusaayi gw'embuzi n'ebisolo ebirala okubeera nga omusaayi ogwo ogw'ebisolo eby'embuzi nnume oba n'omusaayi gw'endiga okubeera nga gujjawo ebibi, gubikka ku bibi, gwo gwabikanga bubisi ku bibi naye nga tebiviirawo ddala. Kyova Bayibuli egamba nti buli mwaka nga balina okubeera nga baleeta, naye omusaayi ogwo gwali tegusobola kugirawo ddala bibi nga tegusobola kuggyako bibi oba kugjawo bibi. Ne Bible is very clear that when Christ offered himself at Calvary, Yesu Kristo bwe yeewaayo ku musalaba e Kalivaliyo e Gologoosa, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, ku mountain Moriah. Gologoosa ye mountain Moriah, lwe lusozi Moriah lwe lumu awo emyaka mingi nnyo emabega Abraham mu myaka 5 egisooka egya Bayibuli, emyaka 5 egisooka egya Bayibuli, emyaka 5 egisooka egya Bayibuli mu ndagaano enkadde, emyaka 5 ebisooka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, emyaka 5 ebisooka mu ndagaano enkadde nga Isirayiri tennafuuka nga bw'ogiraba olwaleero. Isirayiri nga tennafuuka nga bw'ogiraba olwaleero. Ekifo ekyo ewaali tempo we yazimbibwa ne waggulu w'olusozi oluyitibwa Gologoosa, emyaka 5 egisooka mu ndagaano enkadde, nga tonnaba kubala myaka 5 emirala mu ndagaano empya, naye emyaka 5 egisooka egy'endagaano enkadde, because endagaano enkadde tugibalira mu myaka 5 ebisooka, 5 ebyokubiri, naye 5 ebisooka eby'endagaano enkadde. Erimu 5 ebisooka ne5 ebyokubiri ne5 ebyokusatu nga Katonda asirise. Awo we musomera Bayibuli yammwe awali olupapulo olwereere olukalu buli abikula Bayibuli olina olupapulo olwereere olutaliiko kiwandiiko olwawula wakati w'endagaano enkadde n'empya. Abamu babeera balowooza nti oba baaluteekawo kwawula. No, with the theologians we read that part also. It represents the years of silence. God is silence to the whole world. Katonda nga asirikidde ensi yonna nga taginyega olw'okwonoona kwayo. And thereafter Katonda addamu okwogera ng'aleeta obubaka eri omusajja ayitibwa Zakariya. Agenda kufuna omwana, agenda okulanga Kristo Yesu, agenda oteekateeka ekkubo lya Kristo Yesu, omwana ayitibwa John the Baptist. After 500 years. So 500 years ejasooka, 500 years ejaddakaawo, 500 years emirala. So n'olw'ensonga eyo 500 years emabega mu ndagaano enkadde Abraham yali ku lusozi mountain Moriah, olusozi Moriah olwo ng'awaayo Isaac nga saddaaka. Katonda we yali agezesa Isaac, we yali agezesa Ibrahim amugamba aweeyo omwana we Isaac awo ku mountain Moriah ng'agezesa Ibrahim. Naye kyaba abantu abasinga batunula kimu balaba Katonda agezesa Ibrahim, but I always tell you that even Abraham was testing God. Why? Kuba Katonda yali yagambye Abraham nti Isaka yalibeera omusika we. Kakati Katonda ali mu kutunuulira agamba Abraham aweeyo omwana we, ne Abraham naye awaayo omwana we. Naye kyenkakasa olw'okuba nti Abraham yali musajja awuliriza ekigambo kya Katonda n'atakyerabira, ate kuba yali akikola ekyo, naye nga singa yali assa omwana we yali agenda kufuna ensonga ey'okugamba Katonda nti si mutuukirivu, kubanga Katonda yali asuubizza Abraham ti Isaac yalibeera omusikaawe omukulu. So n'olw'ensonga eyo mu ngeri emu oba endala Abraham Katonda ali mu mugezesa, ne Abraham agezesa Katonda on mountain Moriah.
naye Katonda yeeraga bw'ali ow'amaanyi ajjudde okutuukiriza ekigambo kye. On Mountain Moriah Katonda yawa Abraham ensolo, yamuwa akaana k'endiga akalenzi akayitibwa ka ram. Ram y'endiga ensajja ento. Eyo nettibwa mu kifo kya Isaac. Abraham prophetically mu ngeri ey'obunabbi, mu lulimi olw'obunabbi, Abraham n'ayogera ekigambo n'agamba, on this mountain, the mountain of God, it shall be provided. Ti ku lusozi luno, olusozi lwa Katonda kirigabulwa. And on that mountain it represented Jesus Christ dying on that very mountain after 500 years again. Nga wayise emyaka emirala 5 Yesu Kristo yalabikira ku lusozi lwe lumu Isaac we yali ne Ibrahim, nga Ibrahim agenda kusaddakirawo Isaac. Jesus Christ was crucified on that very mountain. Yasalibwa omusango on that very mountain, era nattibwa on that very mountain, Mount Moriah. But in those days Yesu wattibwa, it was called Golgotha. Part of the mountain was called Golgotha, but in the old days it was one big mountain. Praise the Lord. Hallelujah. Olusozi olwo mu generation Yesu wattibwa luyitibwa Golgotha, the place of the skull. Abraham yakyogera prophetically, on this mountain it shall be provided. Ti ku lusozi luno kirigabulwa. Ne bw'oddayo n'osoma mu ndagaano enkadde nga Ibrahim ayogera ekigambo ekyo, ojja kukiraba nti it was a prophetic word. Kyali kigambo kya bunnabbi. So amaanyi g'obulokozi galabikira mu Kristo Yesu. The gospel involves Jesus' death on the cross as the sin offering to fulfill the law's righteous requirements. Nga bwe tulabye. So n'olw'ensonga eyo, the death of the ram, okufa kw'omwana gw'endiga omusajja ku lusozi Moriah, Isaaka n'ataasibwa, ekyo kikiikirira okufa kwa Kristo Yesu. Isaaka akiikirira nsi yonna, abantu aboonoonyi ne tutaasibwa. So when Christ offered himself at Calvary, that symbol became a reality for all who would believe. Praise the Lord. So the work of atonement is finished now, and that's the good news. Awo ge mawulire amalungi nti Kristo Yesu omulimu ogw'obulokozi kaakano yagumaliriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda, omulimu ogw'okutununula yagumaliriza. But the bad news ndowooza mwagategedde. Bad news yatandika n'amateeka. Amateeka gajja ne gongera ebibi ku bibi, kubanga buli tteeka eryaweebwanga ne limenyebwa, ekyo kyabanga kibi okulimenya. Bw'omenya n'eryokubiri ng'ekyo kibi okulimenya. So okujja kw'amateeka kwa promotinga kwonoona. Olw'ensonga ti amateeka bwe gaayinga obungi, abantu baalemererwa okugatuukiriza. Eyo yonna nga standard ya butuukirivu Katonda gy'alaga titeri muntu ayinza kukola butuukirivu na mubiri gwe, wabula nga abateekateeka ku lw'obutuukirivu obwe balina okuweebwa obuweebwa okuyita mu Kristo Yesu, saddaaka ey'ekibi. So the gospel also involves Jesus' resurrection on the third day. Abantu abasinga basoma busomi ku gospel, basoma busomi ku njiri bwe batyo ne balowooza bigwaho bugwe bityo. Naye enjiri yenyigiramu kye tuyita amawulire amalungi gano genyigiramu kye tuyise okusooka okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba nga saddaaka olw'ekibi. Ekyokubiri yenyigiramu kye tuyita okuzuukira kwa Kristo Yesu ku lunaku olwokusatu. The gospel involves Jesus' resurrection on the third day. He was delivered over to death for our sins, and he was raised to life for our justification. Bible is very clear tulaga nti Yesu Kristo yaweebwayo mu kufa ku lwaffe, naye ate n'azuukirizibwa, era n'azuukira ku lunaku olwokusatu olw'okutukuzibwa kwaffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Bw'oddayo n'osoma mu kitabo eky'Abaruumi, Abaruumi kiri mu ndagaano mpya, kansubire mumanyiyo.
ekitabo eky'Abaruumi from the book of Acts obeera ogenda mu kitabo eky'Abaromans. Romans chapter 4 Abaruumi essuula ey'okuna olwa 25 luga nti eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira olw'okutuweesa obutuukirivu. Wulirayo, eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira olw'okutuweesa obutuukirivu. Resurrection yenyigiramu mu nsonga ya gospel. Tetusobola kubuulira njiri ne tutakaatiriza nsonga ya kufa kwa Kristo Yesu n'okuzuukira kwe, okufa kwe, okuziikibwa kwe n'okuzuukira kwe. So the fact that Jesus conquered sin and death, sin's penalty, is good news. Indeed, it is good news. The fact that he offers to share that victory with us is the greatest news of all. Hallelujah. Ekibi olw'okuba nti empeera yakyo kufa kya mukisa nnyo, kya ssanyu nnyo, era kya mawulire malungi nnyo okuwulira nti when Jesus died on that cross, Yesu Kristo bwe yafa ku musalaba ogwo n'aziikibwa, kitulaga nti nno empeera y'ekibi yasasulibwa kubanga kwe kufa. The wages of sin is death. Empeera y'ekibi kwe kufa, okufa kwasasulibwa ku musalaba. Naye okufa kuno kyenjagala otegeere kutandikira mu mwoyo ne kujja mu mubiri. Today abantu bakyafa mu mubiri, but they have a hope of resurrection. Naye balina essuubi, era tulina essuubi ery'okuzuukizibwa, okwambala new bodies, imperishable bodies, emibiri egiyitibwa immortal bodies, egitazikirira, egitaggwaawo. That is good news. Praise the Lord. So n'olw'ensonga eyo bw'oba osomye John 14 verse 19 egamba, yet a little while and the world will see me no more, but you will see me, because I live, you also will live. Hallelujah. Nti katono nnyo ensi tegenda kuddamu kundaba, wabula mwe mundaba era mwe mujja kundaba, because I live, kubanga ndi mulamu era namwe mujja kubeera balamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. This is a promise. Olw'okuba Yesu Kristo yawangula okufa, even our dying bodies, decaying bodies will one day rise and be changed into immortal bodies. Hallelujah. So the elements of the gospel is very clear. This stating in 1 Corinthians 15 verse 3. Nyakusomako Bakolinso ekisooka. Enjiri ge maanyi ga Katonda muganda wange ampuliriza. You need to understand this very well. Kino weetaaga okitegeerera ddala bulungi nti enjiri ge maanyi ga Katonda. Abakolinso ekisooka essula ya 15 olunyiriri olwokusatu paka ku lw'omukaaga olwokusatu lugamba, kubanga nasooka okuba wammwe era kye naweebwa nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe byogera, era nga yaziikibwa era nga yazuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera, era nga yalabikira Keefa, n'alyoka alabikira 12 olw'omukaaga, n'alyoka alabikira abooluganda abasingawo 5 omulundi gumu ku abo bangi abakyali abalamu okutuusa kaakano, naye abamu beebaka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Njankulaga elements z'enjiri. Key passage gye tusomyawo ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo, kyawandiikibwa kyeyogedde nti for what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the 3rd day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kino olina okukinotisinga ennyo. Ekisookera ddala, omutume Pawulo yafuna enjiri oba yayaniriza enjiri, era bw'amala okwaniriza enjiri naye n'agipassinga it all oba n'agipassinga on, n'agyongerayo.
This is the divine message, not a man-made invasion. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Enjiri Pawulo bwe yagifuna, bwe yagirisiivinga, ate naye n'agyongerayo ng'agibuulira abalala. So kikulu nnyo okukitegeera nti enjiri divine message bubaka bwa mu ggulu, bubaka buva eri Katonda mu ggulu eri abantu ku nsi. So ekyokubiri kyolina okutegeera nti gospel oba the gospel is of first importance. Everywhere the apostles went, they preached the crucifixion and resurrection of Christ. Nti buli abatume we baalaganga babuuliranga kyetuyita babuuliranga okukomererwa kwa Kristo Yesu n'okuzuukizibwa kwa Kristo Yesu. Ekyokusatu, third message ey'enjiri nti it is accompanied by proof, etambula wamu n'ebigikakasa proof. Christ died for our sins. Ekyo kyali proved by his burial. Nti ekyo kikakasibwa n'amaziika ge n'entaana eriyo mwe yaziikibwa, and he rose again the third day. Era n'azuukira omulundi ogwokusatu. Ekyo kikakasibwa n'entaana enjereero olwaleero, kikakasibwa n'abo betulaba ba eyewitnesses abaalaba ku ntaana ye nga njereere. At fourth, ekyokuna, all this was done according to the scriptures. Bino byonna byakolebwa kusinziira ku kyawandiikibwa. So n'olw'ensonga eyo Bayibuli yonna etulaga nti salvation oba okulokolebwa kw'omuntu ku nsi kuli mu Kristo Yesu. The Bible is the gospel. N'olw'ensonga eyo ebayibuli oba entakamiza kyeva efuuka enjiri ya Kristo, enjiri ya Katonda, enjiri ya Katonda entuufu, the word of God. The word of God is the gospel. Ekigambo kya Katonda yenjiri. Bayibuli kyeva yogera nga omutume Pawulo ayogera mu Baruumi essula esooka olunyiri olw'16 ng'agamba, I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greeks. Hallelujah. Bw'obogeza n'osoma Abaruumi, lwaki sigendayo ne nkusomera mu Oluganda. Abaruumi essula esooka olunyiri olw'16 Bayibuli eyogera bw'eti. Abaruumi essula esooka olunyiri olw'16. Kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza, okusookera mu Yudaaya era n'eri Omuyonaani. Okusookera mu Yudaaya era n'eri Omuyonaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. The gospel oba enjiri ge maanyi ga Katonda. Pawulo agamba enjiri tenkwasa nsonyi, ayogera naga nti kubanga ayogera nti kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza okusookera mu Yudaaya n'eri Omuyonaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. n'eri Omuyonaani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Okusookera mu Yudaaya n'eri Omuyonaani. Praise the Lord. This is the gospel of Jesus Christ of Nazareth. Oluvanyuma from the Jews, then yayongera even to the Gentiles n'eri bannagwanga. Bayibuli kubanga mwoyo obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibwa obuva mu kukkiriza okutuusa mu kukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti naye omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So it is very crucial for you to understand this, that the gospel is the power of God. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Mu buli kintu kyonna kye weetaagamu okulabiramu amaanyi ga Katonda, you need the gospel. Weetaaga enjiri ya Katonda. You need to study the gospel. Weetaaga osome enjiri ya Katonda. The gospel is the bold message, and we are not ashamed of proclaiming it. Enjiri ge maanyi ga Katonda, bwe bubaka bwa Katonda obw'obuvumu, era tetuswala kubeera nga tubulangirira nga tubwogera. Bubaka bwa maanyi, bubaka bwa Katonda, mawulire malungi. It is a saving message. Mawulire ga kulokolebwa, mawulire ga kutaasibwa. The only thing that can truly reform the human heart, it is the gospel.
It is a universal message for Jews and Gentiles both, and the gospel is revealed by faith. Salvation is the gift of God. Obulokozi kirabo kya Katonda eri buli muntu yenna. Bw'oba osomye Abefeso 2 olunyolo lw'omunaana paka ku lw'omwenda. For by grace you have been saved through faith. Olw'okukkiriza mulokolebwa, olw'ekisa mulokolebwa okuyita mu kukkiriza. And this is not your own doing, si kwammwe. It is the gift of God, kirabo kya Katonda, not a result of work, si kya bikolwa, so that no one may boast, omuntu yenna alema okwegulumiza. So enjiri mawulire malungi. God loves the world enough to give his only son to die for us, to die for our sins. Bw'oba osomye John 3:16, Katonda wali bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, ti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bw'oba oyongedde n'osoma Bayibuli eyogera mu John 14:1-4 that let not your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. Emitima gyammwe leka gireme okubeera nga gitabulatabulwa, mukkirize Katonda nange munzikirize. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. He has given us a new birth. Atuwadde okuzaalibwa okupya, okuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri mu living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okuyita mu kuzuukira kwa Yesu Kristo okuva mu bafu, tulina essuubi eddamu ti Yesu Kristo nga bwe yazuukira, naffe bwe tutyo bwe tulizuukizibwa ku lunaku luli, naye nga terunnatuuka tusooka kuzuukizibwa today in our spirits, mu myoyo gyaffe gye gisooka okuzuukira, because emyoyo gyaffe gibeera mifu we tuba tetunnabakwaniriza njiri ya bulokozi, naye bwe tugyaniriza gifuna obulamu obutaggwaawo, gibeera resurrected, gizuukizibwa omulundi ogusooka, the first resurrection, gifuna resurrection. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Second resurrection yegenda okubeera ya bodily resurrection. Hallelujah. When he appears in that clouds coming for the church in the name of Jesus Christ of Nazareth, the dead in Christ shall rise up, they will be quickened together. Bajja kukuŋŋaanyizibwa wamu ng'amagumba agaali mu kiwonvu bwe gakuŋŋaanyizibwa wamu mu Ezeekeri 3:7 ne gaddako ennyama. That is what will happen when Jesus comes again. So therefore, it is very crucial for the believer to accept Jesus, to continue to uplift the power of salvation. Okwongera okuyimusa amaanyi ag'obulokozi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Peter ekisooka essula esooka olunyolo olwokusatu paka ku lwokuna luga, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to his great mercies he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Tekitiibwa kidde eri kitaffe, eri kitaffe, ekitiibwa kidde eri Katonda kitaffe Father kitaffe oba kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, according to his great mercies, nti olw'ekisa kye ekinene oba olw'okusaasira kwe okunene, he has caused us to be born again. Yatuleetera okuzaalibwa omulundi ogwokubiri to a living hope, eri essuubi eddamu, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, okuyita mu kuzuukira oba okuzuukizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Hallelujah. To an inheritance that is imperishable, undefiled, eri obusiko obwo obutasaanyizibwawo, obutazikirizibwa, unfading, obutaggwaawo, kept in heaven for us, obututerekeddwa mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Hallelujah. Praise King Jesus. We walk in the righteousness of God. Tutambulira mu butuukirivu bwa Katonda, because obutuukirivu tubuweebwa olw'ekisa kya Katonda. Nga bwe nkugambye nti the gospel is the good news, enjiri ge mawulire amalungi. Bwe tugategeera tetusobola kubeera nga tulekebwa mabega. Bwe tugategeera nti tetugula magule wabula gakuwulira. Enjiri yeetaaga mitima gyaffe, Katonda yeetaaga mitima gyaffe. The gospel is a good news when we understand that we do not earn our salvation. The work of redemption and justification is complete, having been finished on the cross, according to John 19:30. Jesus is the propitiation. He is the propitiation for our sins.
Hallelujah. In 1 John chapter 2 verse 2. So the gospel is the good news that we who were once enemies of God have been reconciled by the blood of Jesus Christ and adopted into the family of God. According to Romans chapter 5 verse 10. John chapter 1 verse 12. Tuli mu family ya Katonda olwaleero okuva twakkiriza Kristo Yesu okuba Omulukozi waffe. So Abalumi 5:10 ne Yokaana essula esooka 12. Hallelujah. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Laba okwagala Katonda kwetuteekako okubeera nga tuyitibwa abaana ba Katonda. Soma ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 3 olabe ekyawandiikibwa ekyo nga bwe kyogera. Kigamba nti see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Ensonga lwaki ensi tetutegeera ndi lwa nsonga n'ensi teyamutegeera. So the gospel is the good news that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Olwokubanga kati tewaliwo kunenyezebwa eri abo abali mu Kristo Yesu. Kankikusomera ekyo. Romans Abalumi essula ey'omunaana. Romans chapter 8. Abalumi essula ey'omunaana olunya olusooka. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Olunya olwokubiri. Kubanga etteeka ery'omwoyo ogw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunzigya mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa. Kubanga amateeka kye gatayinza kubanga manafu olw'omubiri, Katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi, era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri. Naye agambye nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga etteeka ery'omwoyo ogw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunzigya mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa. Abasinga baagala nnyo soma Aboluganda awo nti okunziya olw'ensonga nti munnange nti batya okukyusa obugambo n'obunyukuto bwonna obuli mu Bayibuli mu original transcript ekigambo ekyo tekiri kunziya. So typing error kwaba abatypinga mu Bible y'Oluganda abaagivuunula, eyo typing error be baagikola egamba nti okunziya naye kiri okunzijja. So please if possible osobola n'okufuna kapeeni n'okitereeza mu Bayibuli yo. Tekiri kunziya, kiri kunzijja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Eyo typing error eya computer. So kiri kunzijja mu tteeka ery'ekibi n'okufa. So to reject the gospel is to embrace the bad news. Okugaana enjiri obeera amawulire amabi g'owadde olukusa, g'owadde ebbeetu ku bulamu bwo. Gwe bw'olowooza nti osobola okwekolera obutuukirivu awatali njiri owedde. So nga bwe maliriza enjiri g'emaanyi ga Katonda gatya. Nkirabyeko emirundi mingi nyimirira mu congregations and I preach the message like this. Nembulira enjiri ng'eno, abantu bwe bawulira enjiri ng'eno akumanya enjiri g'emaanyi ga Katonda, abantu batandika okubeera nga bafuna faith mu bulamu bwabwe, bafuna okukkiriza mu Katonda mu bulamu bwabwe, ne batandika okulaba obuwanguzi bwa Katonda ku ndwadde ezibaluma, ku mitawaana egibaluma, kubanga enjiri etambula ne proof, etambula n'ebigikakasa. Bwemala okubuulirwa eri oyo akkiriza, wabaawo byekola mu bulamu bwo, wabaawo byereeta mu bulamu bwo. Olwaleero nga bwe mbulira enjiri eno era nga bwe mbulidde enjiri eno, bw'obeera ng'okkiriza nti enjiri g'emaanyi ga Katonda, kitegeeza okkiriza ekigambo kya Katonda kubanga y'enjiri. Mu bitawaana gy'oyitamu mu bulamu bwo ekigambo kya Katonda kirina bwe kijoogerako. If you are sick, the Bible says you will be free. You are free by faith. Osobola okwetwalira okuwonyezebwa lwa kukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. So olwenji kuba nti enjiri g'emaanyi ga Katonda, ndabyeko ababeera healed by this gospel, abawonyezebwa olw'enjiri eyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Hallelujah.
enjiri ge maanyi ga Katonda. Ndabyeko abantu ababadde nga balina endwadde ze bagamba nti nno teziwona, naye nga bwe batuula wansi w'ekkanisa ne bawulira enjiri, ndabyeko abantu bangi n'endwadde ez'enjawulo, naye nga bwe batuula mu church ne bawulira enjiri nga ge maanyi ga Katonda, endwadde ezo zidduka ate mu bwangu nga tezibalwako, because they listen to the gospel. Nzijukira omuntu omu eyali omulwadde w'omutwe nga gwatabuka ne bamuleeta mu kkanisa n'atuula butuuzi kuwulira enjiri okumanya ge maanyi ga Katonda. Tetwaliko nti kumusabira kumuteekako mikono, wabula in the process, in the meantime the gospel healed that person. Enjiri neewonya omuntu oyo. Many years back in the home cell, emyaka mingi nnyo emabega mu home cell, mwe nasookera okubeera nga mpeerereza somewhere in those days, mbambuulira enjiri. Omukyalo omu yalina omwana we ng'omwana tatambula, enjiri ge maanyi ga Katonda, nga mbuulira enjiri. Omwana oyo saamuteekako mikono, wabula nnyina yalinga atudde eri ng'omutima gwe gugamba, Mukama omwana wange atambule. Mukama nkwegamba nga buli lwawulira enjiri okukkiriza kuyimuka munda mu ye, n'agamba nsaba Mukama omwana wange atambule, because enjiri gye nabuulira yali emukwatako n'asitula okukkiriza okulaba nti omwana we atambula. Omwana we saamuteekako mukono, nkaabe mukyala yennyini oyo, omwana we yali atudde awo, naye nga mu mutima bw'agamba omwana wange atambule. Omwana yali yatuuka ebbanga ery'okutambula, naye ng'omwana tatambula. Omwana yabuuka omulundi gumu n'adduka emisinde n'atambula. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Ndabyeko abantu bangi nnyo olw'okuwulira enjiri oli n'asitula okukkiriza n'akuba essimu n'agamba musumba omwana wange tayogera, okwogera kwalema. Naye olw'okuba enjiri ge maanyi ga Katonda, oli okukkiriza bw'amala okuwulira enjiri, okukkiriza ne kumutuma nti naye gwe gatteko mu ssaala ne musumba. Buli omu okukkiriza kumutuma kikye. Oli tekwamugamba nti aŋŋambe, ye yali atudde butuuzi mu kkanisa ng'awulira njiri. Omutima gwe okukkiriza ne kusituka ti naye omwana we asobola okutambula, n'atandika okukyogera n'agamba Mukama, akyogerera munda mu mutima gwe teyakyatula. Mukama saba omwana wange ono atambule, kubanga ntegedde ekigambo kyo nti osobola byonna obisobola, omwana wange atambule. At that very moment omwana n'abuuka n'atambula n'adduka emisinde. Awo the testimony, bujulizi ne butambula ku kyoto awo we twali ku tuyita home cell. Praise the Lord. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Nzize mbiraba n'ebirala bingi nnyo. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Nzijukira omukyalo omu ye yali amanyi ebibye biwedde okugulu kwa kutemwako mu kuwulira enjiri ge maanyi ga Katonda. Now she's free, completely free from being lame. Yava mu bulema yafuuka wa ddembe. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Mbeera ki eri mu bulamu bwo, manya nti enjiri ge maanyi ga Katonda. Simanyi oba okkiriza amaanyi ag'obulokozi agagazuukiza Kristo Yesu okuva mu bafu. Bayibuli egamba nti olunaku olwokusatu bagenda okugendawo ng'entaana njereere. Waliwo kikankano, ejjinja ne liyiringisibwa. Bayibuli egamba nti ejjinja ne liyiringisibwa. Ago ge maanyi ge njogerako, amaanyi ag'obulokozi agazuukiza Kristo Yesu okumujja mu bafu, ge maanyi ag'enjiri agagasobola okuzuukiza bizinensi ezibadde zifudde, agagasobola okuzuukiza agamaka agabadde gagenze, agasobola okuzuukiza amaka g'omwami agabadde gazikira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amaka mu linnya lya Yesu gadda engulu, ekyo ekibadde kyagawamba, ekibadde kyagatuulamu. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command it to loose right now. Be free and made well by the power of the Holy Ghost.
ddayo weeyagale obeere mu mirembe gyo ng'abantu abalala, obeere mulamu ng'abantu abalala. Ezo endwadde ezibadde zaakutuulira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, amaanyi ag'enjiri. Enjiri ge maanyi ga Katonda. If you can only believe, be free and made well right now. Anxiety is not your portion. Be free by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ of Nazareth. You can't remain the same when you believe Jesus Christ. You can't remain the same when you accept the power, when you accept the gospel. Remember, the power is the gospel. The gospel is the power of salvation. Enjiri ge maanyi ag'obulokozi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bible is very clear, yogera mu John 3:17. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Tikuba Katonda teyatuma mwana we mu nsi kunenya nsi oba kusalira nsi musango, naye yamutuma nti ensi esobole okulokolebwa okuyita mu ye. Whoever believes in him is not condemned. Tibuli amukkiriza tanenyezebwa, but whoever does not believe is condemned already. Tinaye buli atamukkiriza gumaze okumusinga, because he has not believed in the name of the only son. Kubanga takkiririza mu linnya lya mwana we omu yekka, Jesus Christ. Mukama waffe yeebazibwe nnyo Aboluganda. Hallelujah. So nzikiriza nti otegedde bulungi nnyo obubaka buno. Nzikiriza nti otegedde bulungi nnyo obubaka buno mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwagala nnyo, nsigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega, OBULOKOZI DIVINUS ALTAR CHURch mu KIVU, Kampala, Uganda. Mubeere bulungi, Sunday nnungi. Continue to believe in the gospel. Genda maaso n'okukkiririza mu njiri. Genda maaso n'okugoberera enjiri eya Mukama waffe Kristo Yesu. Mwe muli amaanyi era ge maanyi ga Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Stay blessed. I love you so much.